Musibye mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako nyiga kalwedi akosobola ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo kati olunaku olwaleero mbaleetedde njagala mbalage kye bayita ekinyirikisi. Ekinyirikisi simanyi oba mukimanyi oba mwali mukiwuliddeko. Okusookera ddala nkulaga ebitooke ebyo biyitibwa ndiizi. Oyo ayitibwa ndiizi. Ndiizi gegugula bamenvu ge batunda obubeera obutontono bwe bayita ndiizi. Kati ndiizi oyo gwengenda okulaga gwina okuggyako kye bayita ekinyirikisi. Ekinyirikisi kiyamba ki? Ngenda kuba nkubuulira. Ekitooke ofuna ekigogo ekivudde ku ndiizi oba ekivudde ku ttooke naye ng'ettooke eryo amatooke gano agafa amaganda okitegeera naye nga first okusookera ddala sooka onoonye kye bayita ndiizi. Ndiizi woonaaba omufunye ng'ofunye ekigogo. Ekigogo ekyo kirina okuba nga kimaze okusaako ettooke oba nga kimaze okusaako ndiizi. Kati okimala okusaako ndiizi bakitema ne baggyako ndiizi oyo ne bamutwala. Kati ekigogo ekyo kye kisigadde wansi kye njagala ofune. Omala okukifuna obulungi ng'obadde ogala kujjanjaba obulwadde bwe ngenda okubuulira, ofuna ekigogo ekyo n'okiggyako ebigogo ebyo nga bula bwentyo bwe ndi mu kukola. Obiggyirako ddala paka munda w'otuuka ku kitima. Munda mulimu ekitima. Kati ekitima ekyo kye kivaako kye bayita ekinyirikisi. Ekitima ekyo kibeera munda. Oggyako ebigogo byonna n'obimalako. Nkugambye omugogo ogwo kirina okubeera ng'ekigogo bamaze okukitemako ettooke oba nga bamaze okukitemako ndiizi. Kati oggyako ebigogo ebyo munda omwo mulimu omutima ogwo ng'ekyo ky'olaba ekyo ky'osobola okukolokota bw'otyo n'oggyako ebintu ebyo bayita ebinyirikisi. Ebinyirikisi byebyo bati bifaanana nga bw'olaba ekyo. Nkugambye funa ndiizi. Ndiizi ofuna omugogo gwa ndiizi nga kumaze okuvaako ndiizi. Omala omufuna mukolokote muggyeko ebigogo byonna. Kati munda mulimu ekitima ekyo bwe kityo kiggyeemu tandika okukolokotako ebintu ebyo. Omala obikolokotako biyamba ki? Biyamba nnyo abaana abato abalwala ssenyiga. Ssenyiga oyo n'atandika obbazibikira ennyindo. Kati omwana wazibikira ennyindo funa omugogo gwa ndiizi. Omugogo gwa ndiizi gugenda kukuyamba nnyo. Omala ogufuna guggyeko ebigogo byonna ofune akatima ng'ako koolaba kagugwa omutima. Ekyo ky'olina okufuna ekyo n'okikolokota bulungi nnyo. Nkugambye ndiizi waba akubuze osobola okufuna ekigogo ky'ettooke. Ettooke eryo olina kufuna amatooke ng'ettooke ganda gano agafa okitegeera. Kati w'omala okukifuna ekigogo kiggyeeko ebigogo bulungi nnyo munda ojja kusangamu akatima ako kennyini kye bayita ekitima munda. Olina okukikolokota bw'otyo nga bw'olaba ndi mu kukolokota. Kati ebyo by'olaba ebyo byenjigyeko ebyo bebayita ebinyirikisi. Bebayita ebinyirikisi. Ebinyirikisi birungi nnyo mu kujjanjaba abaana abazibikidde ennyindo. Obwana obuwere myezi 5 mwaka gumu myaka 2 3 omwana azibikira ennyindo nga tasobola kussa okitegeera. Kati okwata ebyo ebinyirikisi bulungi nnyo olaba nga bwe ndi mu kukolokota akantu ako bivaako bulungi nnyo. Kati ofuna ebinyirikisi ebyo n'onyigaanyiga ennyindo mpola mpola. Ennyindo y'omwana omuwere oginyiga mpola mpola ajja kumala ayasimula omulundi gumu okitegeera. Ennyindo zijja kuta bulungi nnyo, zijja kweggula abeere ng'assa bulungi nnyo. Ebyo bayita ebinyirikisi ebyo by'olaba. Nkugambye funa omugogo gwa ndiizi. Ekigogo oba omugogo ogwa ndiizi. Ndiizi nga bamaze omutemako okitegeera okiggyeko ebigogo byonna obimaleko byonna. Kati munda omwo mubaamu omutima. Ekitima kyekyo olina okukolokotako bulungi nnyo n'oggyako ekinyirikisi ekyo bakiyita ekinyirikisi. Subira mukitegedde bwe kityo bwe kifaanana. Kati omala okifuna ekinyirikisi tandika okunyiga ku nnyindo z'omwana bw'otyo mpola mpola. Onyiga ku nnyindo y'omwana waggulu n'oginyiga mpola mpola. Ekinyirikisi kirimu amazzi ago malungi nnyo. Gaggula bulungi ennyindo z'abaana abato abeera bazibikidde ssenyiga. Nga mumanyi ssenyiga omuka, ssenyiga azibikira ennyindo n'oba nga tosobola kussa. Kati saasira omwana omuwere. Kati eddagala lyeryo ofuna akanyirikisi ako bulungi nnyo ng'otandika
kunyiganyiga mwana ku nnyindo agenda kuteera bulungi nnyo, ajjako yasimula ennyindo zijja kweggula bulungi nnyo atereere. Okitegeera nkugambye nti ekigogo kya ndiizi waaba akubuza endiizi osobola okufuna ekitooke. Ebyo njala obitegeere bulungi, njala ontegeere bulungi. Ndiizi, omugogo gwa ndiizi singa guba gukubuze nga wooli temulina ndiizi kuba talabika, osobola okufuna ekitooke kyonna. Naye nga kiganda ndiizi oyo asimbibwa nnyo ku lubalama ku lusalosalo kwe basinga omusimba ndiizi. Abantu bonna mu byala balina olusuku, alina okuba n'endiizi ng'amulinamu. Bamuteeka nnyo ku lubalama lw'ensalo, ku nsalosalo, muzimanyi ensalosalo ekibanja we kikoma, oba owali akakubo, kati bamuteeka nnyo ku lubalama okwo ku kkubo kwe bamusimba. Kati ofuna kye batemyeko ndiizi ky'olina okukozesa bulungi nnyo, kijja kuba kikuyamba, kijja kujjanjabira omwana wo oyo aterere bulungi nnyo. N'omukulu osobola okukikozesa naye okusinga baana abato abawere. Omunyiganyiga ku nnyindo mpolampola, si nnyo mpolampola. Ojja kulaba ng'ennyindo zeggula bulungi, akaana kajja kutandika okweyasimula, ennyindo zijja kweggula bulungi nnyo atereere katandika okuzannya. Nga omanyi nti ennyindo zizibikira omwana muto n'akaaba nga bimusobedde. Okitegeera kati eddagala lyeryo baliyita ekinyirikisi. Njagadde okirabe omanyi bwe kifaanana kitya, bakijja ku ki, mbikulaze byonna, kyekyo kye bayita ekinyirikisi, kifaanana bwe kityo, just bakikulokota ku kitima kya ndiizi ekiva mu kigogo oba ekiva mu mugogo gw'ettooke. Okitegeera kugambye bamala kutemako ttooke oba tebannaba kutemako ttooke temubaamu munda kitima, naye ekitima ekyo kibeerako nga bamaze kutemako ttooke oba nga batemyeko ndiizi. Awo ekitima ojja kisangamu. Gamba ekigogo kirina okuba nga kikulu nga kimaze okutemebwako ettooke oba okutemebwako ndiizi. Kansuubira okitegedde bulungi nnyo kye bayita ekinyirikisi. Mwebale okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mbaagala nnyo, mugyegatteko, mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.